Kagali 1955 empami mu Mpigi ku bikonde Mawokota. Kitaawe ya Abbas bamulanze eki eyabeeranga Empigi. Okusoma kwe yakutandikira mu ssomero lya Mpigi Umeya era nga wano yasomerawo okuva P1 okutuuka P6 naye olw'ebizibu ebyalobera Wannyindo okweggala essomero lino yalivaamu. Ekibiina ekyomusanvu yakitulira ku ssomero lya Kasaka Primary School eGomba. Ebigezo byagenda okudda nga Med Kaggwa akoze bulungi ddala era bw'atyo kwe kwegatta ku ssomero lya Nsenvudde erya Nabumaali High School. Wano yasomerayo Nsenvudde esooka okutuukira ddala ku y'omukaaga. Olw'okuba Med Sozi Kigozi Kaggwa yali mwana mugezi, ebigezo bya Nsenvudde ey'omukaaga byagenda okudda ng'ayitidde waggulu, bw'atyo kwe kwegatta ku ssettendekero w'e Makerere. Olw'obugezi bwe, abaddukanya ssettendekero baasalawo kumukkiriza asoma amateeka. Yasoma amateeka era bwe yagamaliriza kwe kugenda ku ttendekero ly'Abapuliida erya Law Development Center. Ssettendekero w'e Makerere yamuyita n'emuwa omulimu ogw'okusomesa abayizi abasoma amateeka. Oluvannyuma yeeyongera okusoma bw'atyo n'agenda mu ggwanga lya Ireland okusoma digiri ey'okubiri ng'eno yagiwangula bw'atyo n'akuguka mu nsonga za ssemateeka. Bwe yakomawo olwo n'afuna omulimu nga munnamateeka era omuwandiisi wa Libyan Bank. Olw'okuba yali mukozi mulungi bwe yava mu Libyan Bank yeegatta ku kitongole kya Uganda Revenue Authority nga wano yali muwandiisi wa boodi. Oluvannyuma yeegatta akakiiko akakuŋŋaanya ebirowoozo akaatumibwa Akodoki era nga ye yali omwogezi w'akakiiko kano. Bwe yava wano yannyuka obuweereza buno bw'atyo n'ayingira ebyobufuzi ng'era yeesimbawo mu Kawempe South okulaba nga yeetaba mu lukiiko olwakola ssemateeka. Oluvannyuma yaddamu okwesimbawo era Kawempe South ku mulundi guno akalulu yakawuuta buva. Mu kisanja ekyo kyennyini yalondebwa ne ku bwa minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'obufuzi mu woofiisi ya pulezidenti. Kyokka bwe yadda akalulu ne kamumegga era Ssebuliba Mutumba Muddo awulira ye yamumegga. Bw'atyo yagenda mu Paalamenti ey'omukago gw'obuvanjuba bwa Africa okukiikirira Uganda. Bwe yava wano n'atandika okulwanira eddembe ly'obuntu ng'era abadde ku bukiiko obw'enjawulo omuli akakalwanira eddembe ly'abasibe mu makomera ag'enjawulo. Waafiiridde nga ye ssentebe w'akakiiko akalwanira eddembe ly'obuntu mu ggwanga.